Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Naye omulamuzi ali mu musango gwa Haji tukusaba bambi beera n'ekisa. Naddizibwayo Haji waati kireetera omulamuzi ono okubeera nga talabikako mu kkooti yeepena musango. Ensonga ziba nnyingi zisobola okumuviirako kukola ekyo. Asobola okuba ali bize emirimu luli balina ka conference ke baalimu n'atasobola omusango guno gube nga Haji awanvuyizibwa. Ko omujja ku kkooti nga muli disorganized. N'omulamuzi kimunyiiza. Tusuubira kutuwa bbeero yaffe kuba twagisaba omulamuzi n'akkiriza ne ba prosecutors nabo ne bagamba kiyoko omuntu asobola emisango gino mingi. Kkooti erina emisango mingi ate erina abalamuzi batono. Kati omuntu ali ku musango w'egutyo ng'ogwa Haji ogutaliiko bujulizi bumukakasa nti yanoonyereza kwaffe n'obujulizi tulukungaanyiza. Ate tumusuubira kuba nti asobola obutaataaganya kuba lwe tumaze obufuna. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ali ku Beyond the newsroom gwe mukoto kwali njagala okubeera nga nkwebaza eyo gyonna gy'otuusaako engalo webale genda maaso n'okubeera nga ate otugoberera ku mukoto guno buli nsonga gye tusaayo n'obeera nga ogiraba ate n'ogigoberera. Ekyo kyokola kiba kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Nze Deni ndi ne omunkuseere agenda maaso n'okubeera nga yeeyanjula omusajja yaleeta enjogera ya ogula malaya angulamu embwa negenda maaso n'okubeera nga enkuuma. So olunaku olwaleero Hajati Zura ne Haji Ali yaleeteddwa mu kkooti n'agenda maaso n'okubeera nga amibwa beero n'addizibwayo then ateerayo mu ngeri y'emu ne Aryan Skin era ensonga nga ze zimu. So tugenda beera nga twogeramuko n'omunkuseere tulabe ensonga zino nga bwe zagenze maaso n'okubeera nga zitambula. So nkusaba busabe video soko jimpere like yatambulire ddala etuuke na ku buli sekinomu ali eyo agenda maaso n'okubeera nga atulaba. Omunkuseere Sebo ogamba otya? Sigamba mukama wange ogamba otya? Addi bulungi. Abalabi ba Behind the newsroom muli mutya? Mbagala nnyo era tubasaba mu sharing mu commenting muletere business wano Sebo tulangira ddala business z'abantu wano ku Behind the newsroom. Ekyano yokka okukolera omulimu gw'okulanga n'okuinfluencinga ebyamaguzi byo byotunda byonna kakibe kimpozo wessabo totawaana. Tetulanga basabo. Ako kannyumira nno bagenda mu comment section ne baŋŋamba nze ekinsanyusa kimu tolanga bafere temulanga basamize. Tetulanga bafere tetulanga basamize tetulanga ssabo. Twagala business ejje ng'omuntu agenda tuuka yafuna ekyo kyabadde asuubira. Kituufu. N'olwayo tuzze tubaddeyo mu kkooti ku musango gwa Haji leero batutawaanyiza mukulika eyo tuvuddeyo naye omulamuzi ali mu musango gwa Haji tukusaba bambi beera n'ekisa tutuuse ku kkooti bataddeyo restrictions ku bayingira olwaleero naye era tumaze ne tuwagaanye ne tuyingira mulamuzi talabiseeko neera ne bajja ne batugamba tugenda kuddanga ennaku z'omwezi 2 ku Mande. Naddizibwayo Haji waatyo ekigo. Kiki ekireetera omulamuzi ono okubeera nga talabikako mu kkooti yeepena musango? Ensonga ziba nnyingi zisobola okumuviirako kukola ekyo. Asobola okuba ali bize emirimu luli balina ka conference ke baalimu n'atasobola kujja ne batwajjaninga paka lunaku lwaleero ne leero talabiseeko. Tusuubira baba ne bibakwasaganye babingi munnaye abalamuzi baba bize abo boolaba. Asobola okuba kati ng'ateeze essaawa yafunye omusango ate omulala nga negikwatagana mu ssaawa ze zimu gwa ino sookamu bingi baba n'ebintu bingi ebibakwata toyinza gamba nti agwepena. Ekikolwa kya leero ekikoleddwa okubeera nga abantu abamu babeera restricted okubagaana okuyingira munda kitegeeza ki? Anti kati olaba obuzibu bwe bwajja guno omusango twali tuguvuze bulungi ffe ng'abantu abagusookamu batiimu Haji n'abaamuliko kuba badde bantu bayivu. Naye olunaku olwasikuba okuviira ennaku ezaasooka ennaku z'omwezi nga 3 ogw'Ekkumi bwe twagenda ku kkooti ekitende walaba tewaali kavuyo abantu baali peaceful yes nga babanja omuntu waabwe naye nga they give each other respect nga buli mwa wamu n'ekitiibwa ne tuddanga ennaku z'omwezi zaali nga nnya ku high court nga olaba tewali kavuyo ne tuddayo ennaku z'omwezi 13 ekitende era nga tewali kavuyo
kati ezennaku ezaddako koti ne yasembayo eye 10 zali 19 19 mande eri ewedde waliwo omukyala eyajja yagamba ava UK nga nakola fujo nawe mulawo abantu ngali ku tiimu ajati okitegeera gwe bajjako wiivu gwe bajjako ekiwaani gwe bajjako ekiwaani n'aleeta akavuyo n'avuma abantu nawe mula abasirikale n'akola efujjo ne balwanira awo ne bamusikako ebivwiri ne bamutwaleka bamudetaininza awo ka poliisi kaliwo kaseera akaliwo awo ku kooti kati embeera eyo yaleeta akavuyo kangi nnyo abalamuzi baleeri waggulu mu chambers abamu ne bavaayo ne balingiza wansi nga balaba embeera mbi naye ng'ate crowd nene naye crowd ebadde nga nene ng'eri controlled nga twefuga naye kati wetwayingiramu abantu abafere kati ng'oyo omukyala bayirawo yooli kuba waliwo ebyali bitambuzibwa nga waliwo abakyala kimpadde baali basatu nga bagenda bagamba mbu yeffe baganda ba Haji yajja omusango tusaba mutusonyiwe twagala Haji yeetonde keka akabinja kw'oyo omukyala beebo abali bayita banyina ba Haji kati netubabuuka kati weyajjawo nakola akavuyo kati bo bagala omusango guno gubenga Haji awanvuyizibwa koli omujja ku kooti nga muli disorganized n'omulamuzi kimunyiiza kati leero omulamuzi tabaddeewo still naye abantu babadde batono munda mu kooti abakkiriziddwa okuyingira ne ku wabweru wa kooti babaddeewo bantu bangi abamu babakugidde ne basigala ebweru n'embeera y'obudde embeera tebalemeseza kujja kuba ne lulira enkuba yatonnya twagijjiramu naye abantu okumanya nti bali ku mazima baagala ekituufu kigobererwe babaddewo era mu nkuba ng'ebakuba ne bakunkumalira awo abamu ne bambuka ne beggama walinga ku Grand Imperial awaliwo shere eriwo ne beggama awo mu bufo obuliraanye paka kooti weewedde ne bafuluma ne babawo ebibadde mu kooti ababadde tebasobodde kubeera munda abamu edda bali ku live nga balaba bafulowinga kiri ku live naye nga babaddewo bambi tubeebaza mwenna ababaddewo ku lwa Haji. Kakati kiki omuntu ali eyo tiimu Haji oba Hajati kyabasuubira mu lutuula lwa kooti ng'ennaku z'omwezi 2 ffe nga ffe aba tiimu Haji tusuubira kutuwa bbeero yaffe kuba twagisaba omulamuzi nakkiriza ne ba prosecutors nabo ne bagamba kiyoko omuntu asobola okweyimirirwa olw'ensonga tumaze okukola okunoonyereza kwaffe n'obujulizi tulukungaanyiza ate tumusuubira kuba nti asobola obutaataaganya kuba lwe tumaze obufuna kitegeera kati omuntu aba asobola okuweebwa bbeeri wabula ne bagamba tujja kutunula mu credibility y'abantu abagenda omweyimirira kati ensonga eyaliwo paka ku kooti ya luli ku mandi kati omulamuzi ate lwatajja kati ne leero omulamuzi tazze kyetusuubira kyakutuwa bbeero Haji awoze nga ava bweru lwansonga emisango gino mingi kooti erina emisango mingi ate erina abalamuzi batono kati omuntu ali ku musango weegutyonga ogwa Haji ogutaliiko bujulizi bumukakasa nti yali bumupiininga wakati gino emisango tugiyita emisango egy'ekyama nti gye muzzanga muli mu kyama kati wali mujulizi akulaba nti kusimanya kukulusanya mwana oba kurepinga biba byambu ekiba kiteekeddwa okakasa ekintu ekyo gaba mazzi gasangiddwa mu muntu oyo agago DNA eyo okumusangibwamu n'ebisigadde biba byambu kati omuntu aba asobola okuweebwa bbeero n'awozanga ava bweru okitegeera ni mukwepingira mu kkomera ebbanga eddene kuba kati guno omusango gwe gwakutandika kuwulirwa guyinza otwandika okuwulirwa mu myaka nga 2-3 mu maaso kuba emisango mingi otugendera ku basis ya first come first serve okitegeera first come first serve waliwo abaawo abedda kuba batugamba ekitongole ekiramuzi kirina emisango ng'emitwalo 3 giri awo tegikwatibwangako kati bonna baba nabo beetaaga justice kati wetugendera mu eyo line nti ne bali basooke bawulirizibwe kati ojja kwega nga Haji wabwa akuwulirizibwa ajja kuwulirizibwa myaka nga 5 oba 4 naye nga ate kiraga tewali bujulizi bumukakasa bumusibya myaka egyo nga tava mu kkomera ekisooka mugamba omwana yamukwata mu Gwakutaano omwana bakebera Haji nga bagamba Haji mu Uganda yayingiramu mu Gwamukaaga ng'ennaku z'omwezi 7 kati kirudde kiba out ne mutugamba nti ate omwana yasimanya bamukwata ku Lwamukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 then nga ennaku z'omwezi 2 ne mukwata Haji kitegeeza ku Sunday lumu Monday 2 we mukwata Haji we bagenda okebera omwana abasawo baba basobola okebera ne bakakasa nti this person has had sex nga wannaku zino nnaku nga 2 mabega sex ali of recent abalabibwa abasawo okitegeera ati abasawo findings zaabwe zaalaga nti omwana yesu abadde having sex naye si wakakati wa mabegako kale ebyo nabyo nibanga bye bituli ebikubibwa mu bujulizi bwa Hajati ebukwata Haji omaze tugamba mwana yamukwata mu Gwakutaano Haji alese walaga yayingira mu Gwamukaaga
kitegeeza omwana Haji teyamukwata kale si yamwebakako notugamba yamukutte ku Lwamukaaga ne ku Sande yabadde amuddamu omwana n'agaana ne mukwata ku mmali ne musiba Haji ne bakwata n'omwana ne bamutwala ne bamukebera abasawo bagamba Yesu omwana sex gwabadde afuna si wakakati wamabegako kati mu bintu nga bibiri webityo ne tugamba Haji tasobola kusigala mu kkomera okitegeera ku lw'obujulizi obwo obuliwo bano bwe bayina aweebwe ebbeiro afulume awuze nga ava bweru kuba tajja kudduka ontegeera muganda wange kati omulamuzi n'akitunulamu n'agamba Yesu munete abagenda okumuyimirira ne prosecutors nabo bali credible tubawe ebbeiro Haji afulume kuba bail is a constitutional right ate bail tekitegeeza nti omusango guwedde okitegeera abasinga balowooza gwe teguwedde it is a temporary freedom you get ng'okyali ku musango wokyaguwoza temporary freedom okitegeera so kati mu nkola w'ekyo tubadde tugumiikiza omulamuzi asobole okuba nga ajja asalawo naye talabiseeko leero ng'alina ebimukutte ne tusalawo tulinaffe bagumiikiriza era tetuli bajeemu tetuli bafujjo ne tumulinda paka ngena kuzomwezi zatuwadde nga 2 ye Mande ya wiiki ejja era abantu ba Haji mwenna temugwamu maanyi abooluganda aba sisters Hajati Zafarani nkulaba tonakuwala nnyo tuli wamu naawe tonakuwala sister senga tonakuwala temunakuwala nga 2 omulamuzi Katonda wanaaba tuyembi naba nga talina bimukutte ajja kubeerawo tusobole kuba tumaliriza ensonga eno Haji aweebwe ebbeiro tugenda ogenda muzina ennaku enkulu n'ebikujjuko ng'omwami ali bweru ne famire ye kuba alina abaana abangi abokulabirira kakati okusinziira ku lawyer Kanso Muhammad Nsereko agamba emisango gino eno girwawo okugiwuliriza era kisolo twalibanga ngeri ya myaka 7 miramba kakati temufunyeemu kweraliikirira nga abatemu Haji tetunafuna mu kweraliikirira lwansonga ffe kitwetaaga kiri kimu beiro Haji ne wanaguza omusango emyaka 10 ng'ali bweru kya bulijjo abasajja bawuza emisango emyaka 2-3 togulabango kati nandera banulo naba amataka ne bawuza omusango gw'ettaka emyaka 2-3 omwana n'agusanga w'omuzukulu n'agusanga nga musango gukyaliwo abakyaguwoza tekitweraliikiriza n'akatono n'akeddagala era tukimanyi nti waliwo era ajja okutuuka akiveemu ng'alaba kyagoba tekigguka okitegeera kuba population yonna nekimanyi nti omukyala omusango gwa pasuwenga mufu yalina bye yali agattagatta ne bigaana okukwata tukimanyi ajja kutuuka losing interest ne government erituuka ne losing interest kwati omusango tegukyali gwa Hajati Zuura gwa muwabi wa government kati yewabira it is Uganda versus Mwizera Hari okitegeera obujulizi kasabu bulanga tewali batuuka ne bagu dropping ne bagamba kuba kati government ebeeteka mu sente nnyingi mu musango ng'ogwo guno wegutuuse Hajati takyagwina mu control tagwinako control Hajati kati yalinga whistleblower mwene ensonga asobola kuleetebwanga mu witness sina witness aba yalaba naye teyalaba yawulira bagamba namugambe kati tumanyi abanga whistleblower sina witness whistleblower ye kyamuva mu ngalo de omulimu gwe yagukola ekyokuleeta Hajati ng'aliko bamukuuma kino kiraga ki anti kati Hajati society y'ennaku zino yanyiiga olw'ekikolwa kye yakola yayonoona ebintu by'abantu bingi obulamu bw'abantu bungi nina mukwano gwange yalina mukyala we yawasa omuwala muto kale owa myaka ga yali myaka 48 naye alina mukyala we wa myaka 29 naye alinawo abaana be waliwo emyaka 15 no 17 naye yagambye naye kyabbeeyi nve waka ningamba mukyala wange ono n'abaana okitegeera nembuuza lwaki nagamba oli omukyala kati yayonoona ebirowoozo byaffe tetukyasobola kubeera seefu okitegeera sigamba nti omukazi naye owa omuntu omulowoleza ekintu ekikyamu kale kyatasobola nakola oluusi naye kati bali bakikuteekamu mu mind kati eringa bagita inception bakikuteekamu nti kisoboka okubeerawo ate ebiseera ebisinga nga kiba kifu kikyamu kati waliwo n'omulala era mwami alina mukyala we yamuwasa ng'alina abaana naye era n'omukazi naye abeerawo n'agamba kati n'omusajja ennyini ntakyafiiringa safe kubeera waka ayagala creating that distance nga tewadde nnyo baana ba mukyalo ono kubeerawo nabo yekka ng'aliwo nabo bokka ng'omwami aliwo n'abaana kani alaba nga kimuwa obuzibu era mugamba nange siriiwo bw'aba atambuddemu nonaga nange siriiwo kugamba ayo kyakyejjemu in case of anything akyejjemu kati okulaba nti Hajati akuumibwa abantu banyiiga yeri provocation gye bamukolako ku NASA
we baali we yazze we bave wa minister Balamu ne bajja ku NASA babeeka empapula ze babako ze bafotokopinga abantu baamulumba ne bamuwogganira ne bamugamba mukyala gw'oli mubi nnyo kati yalowooza ki abulabe eri obulamu bwe yakola ekintu kibi nnyo okuwayiriza omwami ku kintu ekitaaliwo okitegeera kati ye afiiringa tali secure okitegeera kyobola batambula n'abakuumi dembe lye omuntu yenna yenna afiiringa nga tali secure omujulizi yenna singa wabaawo embeera y'omutiisatiisa afuna obukuumi kituufu naye waliwo mu mateeka naye Hajati yalowooza atiisibwatiisibwa ku bantu engeri gye bamusalako ku NASA Road n'asalawo afuna obukuumi kirekawo Hajati ati kati credibility oba tokyalina credibility kati n'abantu ku kyalo gy'awanga naye bamutya bamwekokkola bavuma muvume aweeka jjansi okitegeera gwe nga gwe kyewawa ate nga nawe okimanyi kiri kya bulimba ofunamu otuuka ekiseera naawe kenyini tokyayala omwana we omutidde future okitegeera omwana agenda kutuuka ku ssomero oba bamuyeeya bamujeregerera bye bibaawo ku masomero twakwatako omukwano gwaffe taata we yali musezi ne bamukwata naye nga buli kaseera bamikigukira ku mwana okitegeera kati omwana ajja kutuuka mwe muli bafeere mama w'omuyaaye biki ate ng'ensi ekiraba amazima weegali nti Haji taleka kuba nti yakola ekikolo omukyala kyayogerako ebimuweesa obukuumi nti alowooza abantu basobola okumukolako obulabe sebo ekituufu kiri nti leero tugwesalidde kuba ensonga mpitirivu nnyo ze tulina okubeera nga tukwatako ddala wiiki kansuubire oba oli awo tugenda kubeera nga tuddamu tweyongeza sebo tukole ku nsonga endala naye tumbewume ensonga ya Haji n'Hajati eno tulabe oba watuukira ku Monday nga 2 ebintu binaaba biteredde so tujja beera nga tukomawo tukole ku mboozi endala kuba zo weeziri nyingi ez'okubeera nga twogerako biki ebigambo bye ebisembayo eri Hajati ebigambo byange eri Hajati mugwe omanyi amazima gwe kasobola okukomya kino kyolimu ekyokuswala n'okuswaza omwana wo omwami ye nga ye Haji ensi yamujjeereza dda kati kiri eri gwe kulongoosa linnya lyo nakwewewula manyi otuuka n'oba nga otambulira ku bunkenke weewewule okitegeera weewewule n'omwana wo omuwewule Haji ye kite ensi yamujajinga dda yalaba titalina musango kati gwe kola kikyo nga gwe omuntu weewe ddembe the truth sets you free ekyo basaba bakitugamba bulijjo n'omwana wo naye omuwonye okuswala n'okusekererwa kakati bannamateeka Haji balina be batuufu abayisobola okubeera nga bamuyamba okuva mu kyalimu be batuufu alinako omukwenkufu MP Muhammad Nsereko wemugumidde ttiimu Haji kale atakuumira mpeera gene maaso n'okubeera nga abatukuumira basiibudde tugende mbasiibudde nze omwana Kyabbeeyi Julius Caesar omunkuseere kale tuddemu nga Mungu asiimye amiina. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.